Tweyanziza nnyo kitalo ddala gwe wenna akyatulaba. Tukyali mu kkungubaga, tukyali mu maziga, tukyali mu nnaku, embeera eyantiisa naddala. Olabamu abali eyo abadde bamufollowing Mulumiddwa Katolonze abadde manager we njogere ki twagakaabye edda ne gatuggwamu tufiringa bubi teekateeka zo zikyagenda mu maaso abaleeta emizindalo giijo mbagambye tulina okubanga tusaalira Isma Olaxes nanze manager we sigadde siina talent so embeera ya nnaku nnyo kulira bubi nga manager we because bangambye Isma akubiddwa sabadde mu Kampala nabadde mu kyalo naye nawulidde nga n'enjoka zinnuma era nwanye nnyo nakedde kuva mu kyalo okujja e Kampala newe ntuse ku mochale amaziga gampiseemu ngasinza kikkiriza nti omuntu gwe mbadde njogera naye ebbanga lyonna kubanza Isma newe tubadde tufuna obutakkaanya atisinga bw'omukubira esimu agamba wanji manager ne mwogera ne muteesa nga muwabulamu ne ku bintu ebimu ne Jjaja Ichuli wano tugenza off board kakkanamu tolina kubanga weeyisa bwotyo kolamu bwoti so ndabira ddala nga mfiiriddwa ng'omuntu kuba Isma nze namuzza ku internet abasinga ebyobufuzi we byaliwo Isma ne bamugoba ku internet mu kalulu nga tugenda mu kalulu 221 nze Isma nze namuzza ku internet teyalina national ID ne line nze nasoka nenjiwandiisa amannya gange abasinga bakimanyi nga wonna bw'omukubira omusindikira ssente simu eri mannya gange ne ku internet ng'akolera mu yange ne ttiimu endala gye twamukolera y'abaana ba diaspora bashaibera ne ba Tyson so nga tumwagala ng'omuntu nga twava mu by'okumwagalako content naye nga munyumirwa ng'omuntu nga nnyumira nga nange mbeerawo so I'm still wondering TikTok egenda kubeerawo etya without Isma because if you look at TikTok osanga nti waliyo Isma na Namboze they are the most trending videos mu byonna olumu ng'omulaba ayogera asaaga but I don't know people abasinga adi balowooza babi abayogera ababitegeeza naye ng'olumu ye aba asaaga alina byayisaawo ng'omuntu kubanga yeeya so kati nnumiddwa nnyo ndi mu nnaku naye nga tetulina kyakukola tulina kuguma bugumi Katonda yagaba ate yajjawo ate yatwala anti Isma abadde ne bamanager basatu alina manager omu asinzira Dubai bamuyita Tyson alina ne manager omulala bamuyita Shaibera nange so kati nze mbadde manager w'oku ground nga bali nze mba feedinga information ne bakola so era we bamukubidde waliwo mukwano gwange yankubidde nangamba kituufu kyaliwo bamukubye ne mugamba ndi mukyalo naye simanyi nenkubira kakalamu nangamba Maka ndi ku ground Isma bamusse so nengamba Shaibera nagamba Tyson then that's how we started updating on his pages okwanga tuteekayo ne tubuulira abantu nti Isma bamusse so yengero bedda gye tutambuzaamu update ezo bedda ze balaba naye nga si yabadde apostinga just yabadde ne ba admin ne other managers abamukwatira social media nga bomanyi nti social media ayita ziteegera ne TikTok nga fe tulina osala mu content we then we post so embeera bwetu bwe yabadde anti Isma abadde loyo nga bw'aba akwagala ate waba takwagala batakwagala ye Isma ate nga Isma ayanizanga omwana ne waba yazze ejjo mu mawulire nga ayagala interview ku YouTube nga Isma agikuwa not like any other bloggers tulina bablogger bangi b'okuyana mugamba I need content nga ne YouTube channel oba mail yama oba Facebook yama inengo yagala content ne nagamba will not give you content ne Isma ngomwana ne waba yazze ejjo kyakubiri Isma abadde mugezi bwe bamujjukira nti twatulanga ku show ya Morning Express kusanyuka nze wako kaye ne Isma nenga osobola okutwikinga Isma n'omuwa ekintu n'akunnyonnyola nga ali more informed than any other person on the panel nga asobola okunyonyola because he was there before ate ng'era akyali kale nti ate nga pa abaliwo tuli kale ng'ebirala tusoma bisome kati so Isma ye abadde more updated than the other bloggers era nga bw'oba omwegereza bw'aba ayogera nga asobola okwogera ekintu n'akyanalyzinga from point A to point Z n'ovaawo ng'otegedde ng'okkiriza nti kyayogera kituufu oba ng'omwakanyiza nti wano nnimbye that is Ichuli with no doubt no Isma tabadde person esooka abadde patriotic ng'alumirirwa nnyo eggwanga lye that's why omulaba abadde wa NRM naye ng'ensobi bw'ejjanga ya government nga at least he can accuse the government kwekyo ekibi kyebeekoze okitegeera
nga bwejjanga eri ku NUP ng'era ajja kuyingira ayise Bobi Wine ki eggaali naye nga bwejjanga ba gavumenti ebagikoze ng'era ajja kuba yagame ti gavumenti yakoze kino na kino na kino na kino awo eyingemu okitegeera so wamulaba kuba amabaati baali ba gavumenti but he had to blame them naye yali ekubidde n'agamba nti kituufu so kati Isma tabadde personal abadde wanjawulo okusinga kuba blogger abalala boolaba nti abamu bakikola lwa hype na lwa kamera naye ate ye abadde akikola nga amaze kulowooza nga yasoma ndowooza tusigale ku music twesonyiwa ebyobufuzi kyenyinza obagamba let's stay on music let's leave politics because politics once you cross the line from the music and you go to the politics tujja kufuna ebizibu bwebiti ebisingana tusigale mbayimbi baffe ng'ojja kuvuma kenze nkyomusange munyumye ogende mu bigayi ng'okimanyi bigayi tajja kusobola kukuba sasi naye buli we tugenda line ya politics tomanya sasi linaavaawa nze ndowooza tukole ekyo bwe kityo yanze naalongo nga kitalo ekya Ssaalongo Ichuli agwamu kati kusaazi nga tuyinza okwogera omu ku ba trending bloggers abazze mu industry eya blogging ebintu nga bino ebitandika okutuukawo ku ba blogger teweeraliikirira n'otya namu internet egenda missing etya Ichuli because I am okay tweyanzege embeera bweto bwekyali wano mu maka ga mutabuliki ezzana tuli embeera bweto bweri so ngenda kugezaako okubanga nyingira munda ewa mutabuliki tulabe ddala kiki ekiri munda eyo abantu bagamba ki batunyonyole enteekateeka ziri zitya olw'okufiirwa kwa Jjaja Ichuli munda eno konte gyali njagala kugezaako okulaba nga nyingira munda yabe kuba senga ba mutabuliki yabe kuba senga ba Ichuli bantu batubulire embeera eri etya wano era enteekateeka z'okuziika zituuseewa embeera si nnungi nga bw'oyinza okulangola bali aliwa wakati yali wakati kabiri mama kulamusiza nga kitalo nze Mako era nze mbadde manager wa Isma Olaxes ku ground wano ku social media nga nze mukwatira mbeera sinungi kikyoyinza okwogera mama ku bulamu bwa mutabani we Isma Olaxes na bino ebyatuseeko gavumenti oyinza gisaba ki eno internet nga gye twali twawambe kitalo nnyo kitalo ddala embeera bwetu bweri wano ewaka ewa mutabuliki nga bulijjo isimulaba ku video zaffe ez'enjawulo ng'atunyonyola nti ye mutabani wa mutabuliki wanezzana era tuli wa mutabuliki ambuzeeko ku muzeyi nga kitalo nnyo kitalo ddala
embeera mutabani wammwe gye yafiiriddemu nedda muzeeyi amannya ambasada kinene gavumenti muyinza gikubira mulanga kimu bino kale toyanza nnyo kitalo nnyo kitalo ddala embeera bweto bweri wano ezzana ewa muzeeyi mutabuliki ewaabwe waba Isma Olaxes. Isma wazaalibwa, Isma wabadde ava we yakulira wano mu kitundu. Isma we yakulira ezzana era abasinga bulijjo muwulira zzana ewa mutabuliki nga temumanyiiyo, naye olunaku olwaleero tusobodde okubanga tukumbakumba okutuukawo ewa mutabuliki ezzana. Twongere okubalaga nti Isma bye tumwogerako si bya bulimba. Isma abadde ayagalwa omusiraamu nga kitalo nnyo. Ono ye musiraamu akulira kampani ya Kombaka ebadde esiiga langi eya Isma Olaxes. Abasinga mwenna muwulira Kombaka mubadde temugimanyi. Yono musiraamu gwabadde ayogerako bwe tubadde tusiiga langi naye bwe tubadde tukola ebintu byonna. Nga kitalo ekya mukamaawo amawulire gano ag'okuttibwa kwa Isma Olaxes gakusanzeewa? Nabadde mupese nga nsanze ne baŋŋamba batwayawukanye yambadde ankonyekusaawa mbeeno naye nabadde kukasa nabadde tulinga construction era tulimu nandika yenakayinawaso bankubiridde sawa nkasatubaŋŋamba bamedi yamasasi. Obadde Isma ebbanga ddene yali agambyeko nti waliwo omuntu amutiisatiisa okutuuka kukula ine okwagala omutta. Ebyo bibeerawo okusinziira life gy'abadde atambuza nga ye amazima agogera nga mazima, so kati ebintu by'okumutiisatiisa bibaddengawo mu bulamu bwe nga tasobola byewala. Isma oyinza mwogera ki mu bulamu bwa bulijjo kubanga mbadde bamanyi nti byayogera olumu mbu oba bikakasa olw'okuba ayogera ali siriasi nnyo. Nakakasizza nti abasajja abamu bye babadde batiitiizi nnyo kubanga Isma muntu atayogera kintu ng'ali siriasi mukifiirako abeere ku kintu ng'akifiirako akyogerako bwogezi ate nange ebimu byabadde ayogerako abadde alina ekiseera watuuka n'ennaku z'ensobi kino nabadde siteekeddwa kyogera. Ngewolaba we yayogera omwana wa Bobi n'abayo n'agamba naye nkubuulire nakoze ensobi y'amaanyi okwogera ku mwana oyo era Katonda ansaasire ati ewafiira sipiika amawulire gali ne gaovateeki nga bino ne beetiraawo naye nga yejjusa teyali agize. Abadde muntu mulungi nnyo obanga omutegedde ng'okolagana naye ng'okwataganye naye n'omutegeera nga mutambula bulungi. Tumufiiriddwa nnyo nange kati kyamanyi kye managinga kuba bwe mbadde managinga nga Ichuli kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyo kitalo ddala ekya Isma Honorable tukulamusizza nga kitalo nnyo kitalo ddala ekyo ekyamusajja waffe kitalo kya tuloga waffe kitalo kyetutwala okugamba gavumenti etuyambe etubuulire ani atta abantu olw'ensonga nti emmundu zirina kye tuyita amale oba zitereka era bwe yagijjayo ebeera bagisayiningira ate abakugu bw'ofuna ekisosonkole osobola okumanya mmundu ki. N'olwekyo tetusobola kufiirwa bantu basatu almost mu wiiki emu. Twafiirwa minisita waffe ne tufiirwa omukyala mu Western Uganda ekagadi ate era mu wiiki emu tufiiriddwa buloga waffe ate nga bafa mundu. Egavumenti etubuulire oba eremeddwa okukontrolinga emmundu mu ggwanga tumanye ekiddako. Kibi nnyo nsikugidde mugombaka w'ekitundu temuwalinga byuma tenti ndabe nga ntaasa embeera. Serukenya David Ombaka wa Ssaabagabo. Tweyanze eyo Ombaka wa Ssaabagabo Serukenya David. Embeera yeyo abantu bongera okuyiika mu kifo kino. Buli awulira nti Isma abantu abasinga
babitegedde ku makya kuba tebategedde ekiro. Amawulire gatusewo ssaawa nga 3 n'eddakiika 5 awo ssaawa 4 abantu asinga badde bagenza okwebaka naye buli ategeera ku makya nti kituufu Isma Olaxes yattiddwa ali kujja wano ezzana nga bwe nkutegeezeza nti baasi n'emmotoka ez'enjawulo weeziri wano ezzana abanaagenda okutuwerekerako okusiibula mukwano gwaffe okusiibula buloga waffe okusiibula muganda waffe Isma Olaxes mujja kuba mutujja wano ezzana emmotoka weeziri buli kimu weekiri abantu bangi bajja abantu bangi Isma abadde mukwano gw'abantu bangi mwe abasinga mbadde mumulaba nga ayogera bwogezi naye nga waddala jajaba nga kitalo nnyo ekya Isma Olaxes. Amawulire gakusanzewo ag'okukubwa kwa Isma. Winnie agambye nti we will miss you Jjaja Ichuli. Indeed we are going to miss Jjaja Ichuli Isma Olaxes. Omuntu yenna nga abadde tamanyi Isma Olaxes abalabi baffe abakyali ku MWS Media mujja kubeerako kamuli katono ngenda kubanga nkolako wano live katono ku Spaka TV nga bw'okimanyi nti nze mbadde manager wa Isma Olaxes bagenda kunteekako ku live mbeere nga nyinyonnyola ku bulamu bw'omugenzi Isma Olaxes okubeera nga nyinyonnyola nga nze manager we mukimanyi Happy Tyson kitalo nnyo ekya Jjaja Ichuli Shabila Shaibela kitalo nnyo ekya Jjaja Ichuli we yajja Dubai mwamusanyukira mwamuwe ebimuli yasanyuka nnyo yangamba yafuna essanyu lyabadde tafunangako nga sinkanye ku bamaneja baba diaspora because yayogeranga nammwe ku simu naye nga kitalo nnyo abo abantu benjogerako be babadde bamanejinga Isma Olaxes oyo no gwadakola naye mukomba omusiraamu kanziyemu eddakiika emu kale kanziyemu alinde mu katono ndikujjamu eddakiika emu nirakwanga mukolako so embeera yannaku ebyaddala kitalo nnyo kitalo ddala ekya Jjaja Ichuli Isma Olaxes. Isma Olaxes yatiddwa olunaku lw'eggulo mu musaayi ogw'amaanyi okusinziira ku medical report ebudde ku mochari wetu video ku mochari bategeeza nti yakubiddwa ebyasi ebiwerera ddala 6 mu kifuba so nga ebyasi bino kumpi ebyasi 4 ku byo babimukubye nga biri mu closed range kumpi newe yabadde kitegeeza omutemi yazze n'ekigendererwa kyakutta Jjaja Isma Olaxes. Embeera yanna ku media fraternity ku buli munnamawulire abadde amanyi Isma Olaxes ng'akimanyi nti Isma Olaxes ye muntu w'otuukako n'akuwa interview nga talina ky'omusabye talina kyakusabye n'omukubira nga Isma ne bw'omugwako obugwi n'omukubira n'omugamba Ichuli nkwagala ku live kawe mungu omukubidde 12 nga gamba kanzije ng'atuuka nga alijjole talumya muntu takola ki nga muntu wasanyu nnyo nga abayimbi abawagira ebyobufuzi abibeeramu so he has been a good political and art commentator nga ate yasoma nga yayi nga amanyi nga bw'omulaba nga bayogedde ebintu tasobola kubanga alimba so tugenda mumusubwa nnyo tugenda mu misinga nga media fraternity tugenda mu misinga nga ba YouTuber tugenda mu misinga nga ba bloggers. He has been our president era nga waafiiridde nga ali mu kusaba kisanja kya mulundi gwakubiri nga he want to be re-elected as a president Uganda Bloggers Association nga ate ffenna twamukkiriza nti owa Ichuli fuga twakwasa entebe so kitalo nnyo kitalo ddala bw'atali wano embeera bweti bweri mu maka ga mutabuliki nga tulinda might aba Uganda Funeral Service bakyagitutte okuba nga bagikolako twebaza omukulu Hamis Kigundu atusasulidde ssente zonna ez'okuziika Isma agambye Isma abadde mukwano gwange amwadde ssente ez'okuziika wadde ng'agambye nti ekimulumye Isma afudde talabye ku Nakivubo Stadium ng'etuuzizza abantu so tweyanzizza nnyo Hamis Kigundu
tweyanziza nnyo speaker wa parliament naye azze n'adduukirira abantu bonna abalina obuyambi mugende ku mikutu egy'enjawulo egya twatadde enamba ya mutabuliki tebabalimba temusindikira sente muntu mulala yenna sente zonna ez'amabugo muzisindike ku namba ya mutabuliki ye taata wa Isma Olaxes era nga gwe tulinde essaawa zino so omuntu yenna alina sente zisindike era ziweereze mutabuliki oba oziwa so kati embeera bwetyo bweri mu kitundu kino so embeera ya nnaku embeera ya maziga ekikulaga amaanyi g'omuntu ekikulaga amaanyi g'omuzira olaba nti live coverage ez'enjawulo media houses ez'enjawulo eziba zizze Isma ali live ku TV ez'enjawulo ali live on different platform ali live ku mikutu egy'enjawulo buli omu amukungubagira buli omu akaaba bannamawulire bakaaba because without Isma TikTok enaabeera etya without Isma Facebook tunaabeera tutya without Isma ki ekigenda okubeerawo ono nno omu ku ba blogger ab'amaanyi e Kampala gwe mutamanyi nga kitalo nnyo ekya Jjaja Ichuli amawulire gakusanzeewo nga gwe Abdul Omudilibada Revawe obadde ne Isma ebbanga ddene because okuva yakomawo e Kampala badawezeza emyaka tinga n'omusobyo Isma abadde ati abantu asinga balowooza Isma abadde si muntu mwangu abadde nga nyigamu pera ate akakkana mangu nti asobola okuyigira eddakiika nga 5 nga nyingi banakuka nakakkana ng'omu nti bwanyiga akakkana abantu abasinga badde balowooza nti ebintu byayogera olumu aba serious nnyo 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 ng'abitegeeza n'agaagwe mu Dubbala nja kukuba talo nnyo mufiiddwa mutya nga bablogger internet egenda ku misinga etya Ichuli wayi ndi mukola soko vekusimu ndi mukola tweyanza nnyo Abdul Omudilibada oyo ye blogger Abdul Omudilibada ono Zanelo omu ku bannamawulire era ade batera okukyaza Isma ku show yaabwe ya Urban TV media fraternity. How are we going to miss Isma Olaxes and the internet at large? Tweyanze Zanelo muwandiisi mu lupapula munnamawulire w'amaanyi y'omu kubakola ebintu ebyenjawulo mu industry. So ndiko ku interview ya Sparka mugenda kungumiikirizaako ngenda kubanga mbaddira bafuna ne ebigenda maaso nga wuliraba era kwera nga tuna
tukafuna okumanager wa Isma Olaxes era nga omwami Maka abadde nga Isma Olaxes akyogera lumwe era afudde ayogeranga nti Mako ye manager wange kuba ne pages zadde amaze okuvambula mu bwensi twabe ku pages ezimu nga zipostinga nga okufaako yafudde dda naye nga bapostinga twabategere okuwa mwami Mako Isma Olaxes manager nga bitalo Kitalo nnyo bana Isma Olaxes amagule gano gajja gatebaddeko naye onako olukulo Isma nayogera naye ndooza bayo mukaaga nga ngenda mu kyalo okulaba jjajja wange yali mulwadde ne mugamba ngendako mu kyalo so nabadde ndi eyo ssaawa nga 3:40 waliwo omu ku mikwano gyange bwe tube mu ndongo nankubira essimu naŋŋamba kituufu talenti yo bagikubye amasasi ne mubuuza biki kuba asoose kumbuuza ayuseefu ne mugamba oyogera biki nambuuza talenti yo bagikubye amasasi ne mugamba biki byotegeeza naŋŋamba baŋŋambye Isma bamuse ne mugamba I'm not so sure naye kankube essimu ne nkuba essimu ya Waswa nga takwata yabadde driver we then nenkubira kayi nemugamba nenkubira kayi nakwananga Mako sibikakase emmotoka ennemi okukola ki okuvuga then I called Kakalamu nemugamba Kakalamu byenda babituufu nanga Isma bamukubye so nempulira nga ntabuse then nensindikira other manager because Isma tubadde tumanaginga abantu basatu nga kuliko nze kuliko Apetaisoni kuliko ne Shabira nga bali Dubai gye basinzira because Isma bamugoba ku internet yatuuka nga avudde ku internet nga takyaliko nga taina national ID ina passport nga you cannot have a SIM card line here nga toina national ID kati nze naliwo nga nze atokusalira line musimu manya gange Facebook babagobako mu byobufuzi ne babajjako bonna ne bafulufiga kati nga tali ku internet ngobulamu bukaluga nantukira era ne mugulyawo Facebook nasoka nazigulawo twasoka zigulawo manya gange nga mwakolera ne bazikuba ade ne ngamba be Dubai ne tukose namba yalina ya Dubai okopeninga nakubiro Tyson ne tumugulirawo Facebook account netumugulirawo YouTube, TikTok so netubanga tumumanaging abantu basatu era ebintu ebadde bisinga abambadde balooza yajja n'akola post naye nga Isma olumu abadde atuwa content netupostinga nga nze wano ku ground we mumanaginga nga era ajja n'ankubira nga Mako kino nemuga olumwawo oyiseewo tugenze nnyo ate sikolamu apology abantu bajja tunyiigira so bwe tube tubadde tumukwasaganya naye nga it's really very bad sad I feel bad because nakabye n'amaziga ne ganzigwa mukati nga nebuuza lwaki omuntu ayinza okutta Ichuli because Ichuli abambadde bamulaba nga alinga ali serious naye nga ebintu byayogera olumu taba serious nga nebo aba tugeza alina kyakunyiizizza n'omugamba Isma tugenda ava obinga omulaba yeetonda fene twabeeranga naye ku TV ng'osi mujja kati nga omulaba ali ize nga omwana ne waba yazejja mu mawulire aga Mako kamuwe interview azimbe kaliya tomanya naffe abantu baatwa tetwabeerawo kati nga weebuuze Ichuli atalina wavuma nti oba just ali hadi nti awala n'omuntu lwaki oli ayinza okuba nga amukuba amasasi byebintu embi nasuze lwaki Ichuli bayinza okuba nga bamukuba amasasi onako any last moment oyinza okujuga jo referring akatoka kale Ichuli yayogerako bwati nga ekujjidde kati oba ekujjidde oba yafudde ala benasemba ule twasemba okwogera yali ayombye ne Kakalamu nga buli ku TikTok ne mukira ne mga Kakalamu tumwetaaga temuyinza kuvaawo bwe mutona nga ngenda kwogera naye nanga simuinaako buzibu naye just yalese gundi n'akola ki n'ampisaamu eggaali ate n'atampa right to defend myself ne mga no Kakalamu muntu waffe tukyalina okukola kiva e Bulaaya tolina kukola ki kubeera nga oyomba naye so what your projects zibadde zitanna Gwomugenzi wa okay Ichuli wafiiridde mpitirivu kuba olaba tubadde tusiga langi ya kombaka abadde agala okukolayo n'ennyimba endala nga 3 because abadde agala nnyo music ngagamba luli lwe nabawa lwaki amulagala ngenda kukolayo n'ennyimba endala nga 3 nga twagala funayo lwayita tuwandike ennyimba nga 3 tukangemu okitegeera so kati ebintu bingi bye tumufiiriddwa abadde akyalina n'ekirooto ky'okuzaala kuba era mbadde mulanga posti nga n'agamba kuliranga anaatera okuzaala omwana so kati ebyo nawo bw'obirowoozaamu naye byonna bintu bya Katonda. Mako omugenzi yagenza obeera nga ava mu nsi nga mwatulunye nti ye manager we kitegeeza nti tubali twogera n'omuntu amanyi Jjaja Ichuli oba Isma Olaxes omukama muwumuze milembe tuli Maka ezzala agataata we ongera okubuuzaako embeera bwetu bweri tukyagenda mu maaso n'okubanga tuweereza embeera ya nnaku Ichuli yafudde tatina kyakola Ichuli yatugenzeko naye tugume twesaase twegumye nga buli omu agumye munne nobody is safe nga bw'abadde ayogera nobody is safe nga bw'abadde ayogera embeera ya bunkenke mu kitundu be bamu ku
wa mutabuliki naye kansooke nfune kakalamu the answer bwe badde bakola program ya kiva Bulaaya nja kubanga nkomawo oluvannyuma oyo kakalamu the answer nga kitalo nnyo muganda wange nga kitalo nnyo ekya Isma oyo kakalamu omulaba badde bakola program ya kiva Bulaaya the answer ebintu byamusobedde ddono muganda wange case bwe twabeeranga ne Isma ku Sanyuka TV embeera abantu bonna batabuse ebintu byatabuse dda tuli wa mutabuliki we are on the final send off ceremony Isma Olaxes tumuwerekera embeera ya nnaku embeera ya bunkenke embeera ya kutya nnyo nga bwe mutegeezezza enteekateeka weeri emmotoka ziizo weeziri abagenda okuziika Ichuli mujje ewa mutabuliki ezzana emmotoka za mitwalo ebiri okuva wano paka nkokonjerwa amagenda n'amadda bwe mpulidde basi weeziri zaatuse dda bw'oba tomanyi nkokonjeru ng'otya okubula ng'ate toyagala kuvuga mmotoka yo dduka Misinde ojje ewa mutabuliki ojja kubanga buli kimu okifunawo mu ddakiika 4 tugenda kuba tuvaawo abamanyi watamala emirundi mubuuze kwe kumpi n'ewa mutabuliki mu ddakiika 4 tugenda kuba tusimbula mu ddakiika 4 tugenda kuba tukwata the final journey y'okuwerekera Jjaja Ichuli Isma Olaxes so embeera bwetyo bweri wano wa muzeeyi mutabuliki bulijjo muwulira ng'ayogera mutabuliki bulijjo muwulira ng'ayogera ki bulijjo muwulira nga ganze ndi wa mutabuliki eno wa mutabuliki gyembeera so wano we tuli wewa buliki gago ge maka ga mutabuliki abantu bajjudde wano buli awulira nti Isma Olaxes yattiddwa ajja buzzi wa mutabuliki okukonfaminga badde bawulira ayogera ku mutabuliki buli alina awulira nti bamukubye amasasi n'enfa ya Isma yennyini yeeraliikiriza etiisa ekanga media fraternity abantu bonna betuwangaliramu bali kubunkenke olw'okuttibwa kwa Isma buli omu yeebuuza ekibuuzo kimu lwaki Isma ayinza okuba nga attibwa Isma yakoze ki ekimussa ki ekikubya Isma amasasi tetwebuuza tekitegeera buli omu ekibuuzo kye yeebuuza lwaki yakoze ani yabbyani tabadde mulyaza amaanyi tabadde muyaaye so mbeera ya bunkenke internet without Isma egenda kubeera etya internet nga tetulina Isma TikTok nga tetulina Isma Twitter nga tetulina Isma tugenda kubeera because Isma tubadde tumwagala nnyo tabadde na buzibu era nga buli omu abadde mukwano gwe nnyo ddala kamuze ku Dr. T oba teyeeraliikiridde Dr. T teweeraliikiridde daki embeera bweto bwe tukyagendera ddala mu maaso n'okulaba nga tukulaga buli kiri wa mutabuliki nkugambye gwe atamanyi wa mutabuliki jangu wano jangu wanezana ngonata tukakulawunda about ku mukono gwo ogwa kkono woviirako waliwo ekipande kya Pepsi wokkiririra awo mpolampola nojja ewa mutabuliki watata wa Isma wetugenda okuba nga tusimbula baasi weeziri ezigenda okuba nga zitutwala ewa mutabuliki okitegeera so embeera bwetyo bweri wano ewa mutabuliki abantu bakyagenda mu maaso abantu bakyajja abantu bakyajja okulanga bakungubagira Isma Olaxes bagenda mu maaso n'okubanga bakungubaga bakaabira Isma Olaxes also embeera yeeyo owaye nga weerali waddako akyogedde amaanyi agajjawo agagamba nti gwaddako kitegeeza yakuliramu abakuba abantu amanyi abakuba abantu oyo ebiri akyogedde emirundi ebiri ng'akijja ku kyokugamba nti gwaddako
kuba yagamba obusungu nabuntu ebiseera ebisinga entalo ziteeka ku bantu ebiseera ebisinga entalo ziteeka ku bantu What are they going to do to me? I call upon the security to knock this Aduse ngadduka owayo omusajja omuddusiza okay nkyagenda maaso n'okubuuzaako gwe wenna ateekomedde ku mukutu gwa Emirates Media kitalo nnyo kitalo ddala ekya Jjaja Isma Olaxes Jjaja Ichuli so mbeera ya nnaku nyongera okusaasira manager Tyson ngo yabadde manager we mu kibuga Dubai nga gyasinzira okubanga managinga nyongera okusaasira Shabira ye manager we nga bwe twamuziza ku internet Isma Olaxes nga buli omu amugobye so nyongera basaasira ne mbagumya ne mbagamba mugume Katonda bwatyo bwakola ebintu bye teri asobola kuwakanya nteekateeka za Katonda teri asobola kulwanyisa nteekateeka za Katonda tukyali wano ezana ewa mutabulik wensinzira okubanga nkuweereza wensinzira okubanga nkuwa details zonna buli kimu ekigenda mu maaso okuba